Bannayuganda abatalina kyakulya, abatalina mirimu, amaanyi ge bawedde nga bali awo mu mbeera ey'okubeera hopeless nga tebalina ssuubi, beeyongedde obungi. Era waliwo okugwa, the breakdown of investment. Buli wabeerawo hopelessness eyo ereeta obuzibu bw'amaanyi, kubanga ne wetwogerera olwaleero abantu abamu tebanadda abadduka ekibabu ogenda mu byalo. Wetwogera olwaleero amakampuni g'abayindi n'abachina agamu tegannaggulawo, kitegeeza nti ebyenfuna bikyali wazibu nnyo ddala. Bwe tutunuulira ekigenda mu maaso mu Uganda, ye Uganda buli omu gy'ayagala gy'ayinza okwenyumirizaamu oba erina ekizibu ky'amaanyi. Oli bw'avaayo n'ayogera nti Kampala twagimma ssente ezisobola okuyamba obulamu bw'abantu okuba obulungi, nga yeeyagala n'okweyagala. Tinaye oba kati ke tumaze okuggyako abakulembeze abalala tunaagiwa ssente, asobola okujjukira bannayuganda abaafa olw'okuba Uganda emmiddwa ssente, abantu ne bafa kasasiro ng'ekiteezi, abantu ne bafa endwadde olw'okuba bammye Kampala ssente ezisobola ogibeezaawo n'ogitebenkeza. Bwe kibanga n'abantu we bandiddukidde mu makanisa olwaleero wawambiddwa, era nkyebuuza nnyo nkyewuunya, akakiiko aka Interreligious Council kakola ki okuvaayo bwe kabanga sike kabadde mu kino? Bishop Ssemwogerere okusazaamu emisa, ekyo kisobola kunnyonnyola kitera kutegerekeka kitya? Kati n'amasinzizo bwe gabanga gali bwe gatyo nga ne bannaddiini batuvuddemu, ekiddako okukolebwa kye kino nga bwe twateeseteese olunaku olwa Mandejja, ffenna okuŋŋaanira ku jeema, kubanga tumaze okuba nga tukkaanya nabo, tubeere n'okusaba n'okusiiba nga kusukka ku bantu mu nnaku zino kwe babadde basiiba. Ababadde basiiba nga bwe balya, nga oli asiibyeko kimu, ono asiibye ennyama, kati ffenna kwe kuyingira mu kisiibo ekigenda okutusobozesa okukola kye tugenda okukola ekiddako, ate era ne Katonda otuyamba eggwanga lyaffe okununulibwa.